NUP kye bayita people power yakitunze era yakiriddemu ebinyoobwa. Era abantu abo mbawagira 100% okozesa obuyinza bwabwe nga tebunnalumba mwami Museveni. Bano ababagamba nti bagenda asuula mwami Museveni babateekeko embeera babaze ku track entuufu. Nizannyo gy'osinzira okubeera ng'otulaba nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofudde olwazza n'okusomozebwa okulala. Asatuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza nyina mwami Hassan Kirunda muna PFF People's Front for Freedom. Kibiina kya byabufuzi kikola byabufuzi nga kisinzira wali Katonga Road mu Kampala. Agenda kubuuza tugatandika okwogera ebigambo Kirunda buuza abantu. Abatulaba mwena mbalamusiza nabadde nsoma ku comment abantu bali positive tebabeera mu bintu bino by'abaana abanyinyi b'obwenge. No kuyozaayoza bannaffe abatuuse ku lunaku lwa Uganda Matters Namugongo lwakubaffe bakirunda abatambuza ebibiri tulina ate we twekonagana n'ekyo. Nena mu mwina abajulizi mu abasiraamu. Anti ffe tuli basiraamu naye ate Kirunda ate ndi musoga. Kati mu by'ekisoga nawana ebukojjange e Buganda. Namugongo yeetukuba. Namugongo ebakuba? Etya. Kuba Kabaka bali abantu bali nga bayeekera. Bo bali bayeekera. Ababuuza abali awo. Nazzekeeta. Kati ebyo bikola mu gavumenti yani. Tewali. Kati bali buli bakiteekawo nga bahiro. Bakuba Buganda, bakuba culture. Naye ffe tetukirinaako buzibu bakitambulize kuba culture tesobola kuwangulwa. Naye ekyo tekikyavaawo kati. Kibeerewo era tubayozaayoza bannaffe abasobodde okubaayo olw'ekirwadde ky'Ebola bangi tebasobodde kujja era ekiteeka ebyenfuna byaffe mu katyabaga kuba tuwalizimu yaffe ekulanya abantu abo bonna nga bazze wano. Bana batambula obutambuza batambuza gwe business ezibeera Namugongo ozimanyi. Zo business ziba nnyingi. Business abo abantu bambalamu nebbanga nga bagula ebyokulya bakola kyo manyi tuwaze mutekyetaagisa abo bantu bagaga n'omuntu atunza amandazi gwe wali ne chapati nayokyeza enkoko ye nakinaatunda aba alina kyayingiza muki mu nsawo. Sente zonna eziva ebweru Kenya, Rwanda, Sudan kino bwe zijja wano zitwongera omuwendo wano abasoma ebyenfuna ekyo bakimanyi. Wonna osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tugenda tambula ne mwami Kirunda. Mwami Kirunda sebo waliwo ekiyitibwa March to NUP. Yes sir. Organized by Foot Soldiers. Sebo baga nti tugenda kumachinga tulaga obutali matubu waffe mpaka ku kitebe. Embeera eno kiki ekigireese okutuukawo bweki nga Foot Soldier batandise nabo okutabukira bakama baabwe bagamba nti ku luno mujja zirya naye tulina okubaleekaanira temugenda kuzirya mu mirembe nga mubadde muzirya luli. Anti okukiyimiriza balina kufaanana mwami Museveni gwe bayita dictator. Bati balina okiteekamu akasente. Balina kukola na security. Ya mwami Museveni? Kuba kye bayita people power kitegeeza nti olina kuwuliriza bantu kye bagamba. Era we kiri amaanyi gabeera mu bantu. Gabeera maanyi gaki? G'abantu. Kati people nupe yolekedde obuzibu bunene. Obuzibu nupu bwe yolekedde kwe kusalawo ekigambo people power ebadde ekikozesa nga slogan oba ebadde ekitegeeza. Enzo kikozesa nga slogan nga tekitegeeza. Yes. Kisoboka nakyo. Ekigambo slogan mu luzungu tokimanyi? Engamba esobanga ekyogera bwogezi. Kuba tuba n'ebintu bibiri mu bibiina. Tubeera ne motto and slogan byanjawulo. Slogan kye kintu just kyoteekawo abantu okukitegeera amangu ne kimarketing ekintu naye nga tikirina nnyonnyo kye kikola ki tekitegeeza. Kati ekigambo people power we kiba kye kitegeeza njagala kukinnyonnyola abantu bategeere kye bayita people power kirabikira nnyo mu nsi zino ezikuze. Ensi nga Bungereza Boris Johnson eyali Ssaabaminisita w'e Bungereza bwe yakola akabaga mu COVID nga amateeka tegakkiriza nga Abangereza bonna basibe tebakyakkiriza kola ki naye n'agenda ku kabaga kyamuviirako okulizayininga n'agenda.
kati infact government si yakola akabaga yetaba kabaga kabaga kebategeka yes. Naketaba ko atenga yatekawa amateeka amakakali yes. Mu budde obwo Liz Truss era yali prime minister we Bungereza omukyala yajja yafuga ennaku 45 yafuga ennaku 45 yasuubiza okuteekateeka Bungereza okutereza ebyenfuna byayo kasa yakirengera nti ekisuubizo kye yasuubiza tekijja kusoboka mu Bangereza n'alizaininga kati olwaleero twagala kumanya abawangudde mu parliament bali comfortable okola mu government ya Mwami Museveni oba bali comfort kutambula n'abantu bano ba bulijjo bali comfortable okola na government balina ne shadow cabinet olwaleero abantu nabo tobanenya babuuza amaanyi g'abantu ku bakulembeze baabwe galabika ddi balonda BMP bonna mu Lubaga ba NUP ne balonda meya wa NUP ne babalonda ne ba kansala era site olo yonna bagikoze nga terimu kuteteganyizibwa kwonna road mayor aliwo wa NUP speaker wa NUP obukiiko bwe bwonna bwaki bwa NUP kiki ekyatuusewo okumenya ekawaala we bamenye ye zooni yennyini erimu omubaka wateeberezebwa kuba nti wabeera bwe kiri maka gali outside yes omuntu gwe twasembyeyo okulabayo twalabyeyo Nabbanja bano amaanyi g'abantu agaabwe galabika gabateeka mu bifo biri ebibayamba okola ne gavumenti oba galabika galwanyirira abantu ba bulijjo kati alaba jakyeddamu okusinziira ku events bbiri ezo tikati bwe mubanga mmwe campaign tukabangi temunnyonyolanga n'abantu yaggwetya mwe mwakomya ku mutendera guli ogubafuula ba beneficiary kasaba akakuuma mwe ne mufuna ebifo omuliro mmotoka ne mugikola ki muzikiza kuba bwe tuba tutambula mu lugendo nga tupangisiza mmotoka ye fena tugenda Kabaale netugamba nti agenda e Masaka tuwe ssente agenda e Mbalala tuwe ssente agenda e Ntungamu tuwe ssente paka wa Kabaale gwe atujjako nga gwe oli wa Masaka akwata ssente bw'omala otusolooza ssente bwetu ne tutuuke e Masaka n'ogamba nti nze ndaba nkooye nnyo sikyasobola kweyongerayo nkomye wano n'otatubulira na nsonga lwaki okomyawo ffe ab'e Kabaale totutuusa n'ab'Embalala n'ab'Entungamu ffe bwe twegugunga tuba bakyamu nga mwasasudde ate nga twasasudde temuba bakyamu kuba omuwendo gw'abantu gwe basasula bwe mubadde muyitanga kulaale eri n'ebisi nga bakimanyi omuntu asobola okujja n'atadda nayo nga mulamu abantu ne bajja muwendo gwa kwewaayo nnyo naye nze mbadde nnyonnyola ekintu kino kyonna nti Mwami Museveni yakiika opposition baasi era n'agimalawo kuba olwaleero tewaliiwo kikolwa kyonna mu Uganda ng'oggyeko amannya g'ebibiina agoogerwa n'abantu kiraga nti waliwo opposition ng'oggyeko gamba nti NUP FDC PFF tewaliiwo kiraga nti waliwo ki obukulembeze mu opposition eno mu bantu bano abeekawala be bamenye n'abalala gyeri kuba bwe bajja okulonda Sekanjako gwe oyambadde kaadi ye NUP ne balekawo webaasi nga bo balina ensonga yaabwe ku mutima ebaleetera okulonda NUP naye nga tetugenze na mu biwanvu nnyo NUP kye bayita people power yakitunze era yakiriddemu ebinyoobwa era abantu abo mbawagira 100% okozesa obuyinza bwabwe nga tebunnalumba Mwami Museveni bano ababagamba nti bagenda asuula Mwami Museveni babateekeko embeera babazze ku track entuufu bano baade baseesetuse okuva ku lugendo olw'enkyukakyuka kye nakugamba nti nze
opposition okwawukana n'omuntu ali ekawala gwe bamenye n'oweebwayise n'oweebusaabala nze opposition ate njirabira nnyo mu lipooti eziva mu bukiiko bakiiko nga paaka osase government assurance local government kuba obwo obukiiko bwe bukola accountability ku government era ensi zonna ezituwa obuyambi wano tezisoma lipooti za gavumenti eri mu buyinza zisoma lipooti eziva mu bukiiko buno era obukiiko obwo bwe buvaamu lipooti nabalize basoma ne basobola okulowooza nti kati kino ekibiina okusinza ne lipooti eno bano basobola obukulembeze okitegedde bali abazungu tebatunuulira bigambo byogerwa ku NBS ku kasameme batunulira nnyo lipooti zino eziva mu bukiiko kati gweobadde olipootinga n'amawulire ga parliament olina lipooti ey'omuzinzi yonna mu kisanja ekiwedde yavudde mu kakiiko ng'esobola okuyimirirako abazungu obutawa gavumenti ya Mwami Museveni buyambi nga lipooti erimu ekintu ekirimu evidence omuzungu gy'asobola okusoma n'atawa gavumenti ya Uganda buyambi ng'eriwo paaka eyo yakola lipooti ku malwaliro egaki aga gavumenti engeri ssente obasaasaanyamu ebyuma bye bagula ebimu nga tebikola ebirala bye bagula nga bikola naye nga babigula ssente nnyingi Kosasa eyo yakolako lipooti ku civil aviation kati bakola lipooti ku bitongole bya gavumenti kati bazikoze kati lipooti tebagikola nga bino bye tuli mu kwogera wano bw'olaga ng'oyagala kuba gavumenti olaga ssente zino bwe zibbiddwa ne bwe zize zitambula naki kye kyandikoze naawe we wandibadde ggwe wandikoze otya okitegedde kati wano wali lipooti ku civil aviation eyafa sipiika yagitta si sipiika teeka wulira nze mbadde kubakuba n'agaana oli mbadde mubakuba anita ebbanga lyonna era simuli organizingangako nga muntu w'amaanyi si wa bulijjo mu kino gw'obadde omulaba ng'ateeseko ekikofiira olaba birala nange kirundi akolako naye mmanyi birala naye tusaga nti si wa bulijjo nga ne Mwami Museveni okumukuba yajjayo ebyokulwanyisa nti nkubuulidde ekyo kyo nze nkimanyi kuba nze nkoze naye okusinga ggwe kati mu lipooti eyo muteeka lipooti bwerinkinga mu mawulire bati yalinkinga nga tenagenda yes yalinkinga kuba nange kirunda nagimanya nga mu kiseera ekyo bibeereddewo netwogera ebintu ebyo nga ne lipooti enafuluma ngaebirimu byetwogera byennyini byebiri yalinkinga akakodyo gwe tosobola akategeera naye kabaddewo nnyo mu bukulembeze bwa Mama Mbabazi ng'alimu NRM bwe baleetanga baminisita batayagala ng'alinkiza kabineti eyo nefuluma kati kabineti eyo bwe yafulumanga nga Mwami Museveni atya okubeera predictable ngaabe TV bakola story nga bagamba nti mu meeting Museveni yatunudde Kadaga maaso n'amugamba afuna bwa minisita kati n'amukomyawo Museveni tayagala kubeera predictable era buli yali agamba nti Kadaga tagenda kubeera minisita ye yamuwadde ekifo ekyo abamawulire bayambye nnyo Kadaga okukomawo ku listi eyo okitegedde kati gwe weebale kutegeera kintu ekyo omukulembeze yina talina ba predictable omukulembeze yina alina okuba nga wanjawulo muteebereza kyazzaako nti kati lipooti yonna singa bagireetera abakulembeze mu palamenti ne bagisoma ng'ebirimu kirunda bye yabadde ayogerera biddala ku kyano wano we yatudde eba yamaze okulinkinga kati tekisobola kuba nti kirunda ebyo byonna predictinze bipredicting nasoma ekintu nayogera ekintu ekiri ku paragraph 2 nayogera ku kiri ku 4 nagenda ku paragraph 11 nasomayo nga yoche kimu nga byebituufu nga bwe biri wabaawo ekikyamu era tesobola kuyita mu lukiiko olwo ekyaddala kyenjagala nkubuulire ebigambo basennyonyi bye boogera ku TV ne ku marediyo nga bakyadde byamaanyi nnyo okusinga ebirabikira mu lipooti zaabwe anti report bateka mu findings kuba nze kyawukana naawe
report yetu nzirine wakaira nzisoma nange nzifuna nzisoma ate era nsomyeko report ezenjawulo report ezo zifaanagana ne report eza FDC ze yagobera bakatuntu nanita bukiiko woba ojjukira that time nga baleeta bamunyagwa bakatuntu baali bamaze okola report ku kuvaawo kwa Cooperative Bank ne bakola report ku Bank of Uganda. Kati nga bagenda kudda ku ya custodian ne tubagoba okusinzira FDC byatunulira nga report tezifaanagana na bwongo bulina jjana nkumbi kuba report erabikiramu nnyo obwongo bw'ekibiina ekyo birowoozo byakyo kati abakirundi abasomi b'ebitabo nsobola okusoma akatabo nekitaneetagisa kubuuza ayakawandiisa endowooza ye eriki nsobola okusoma busoma ekitabo nemanya nti ono mu capitalist yeyawandiisa ekitabo kino nsobola okusoma ekitabo nemanya nti ono mu communist yeyawandiisa ekitabo nti kati bali abantu mu lipooti ezo okusooka omuntu bwazisoma bwati omuzungu agenda okuwa obuyambi zimulaga ogwa mu ideology ki oli mu capitalist oba oli mu communist okitegedde kati mu bafutu soja kiki ekibatanudde okutuuka wano ekibatanudde baba abandoninga bukyanga kalulu kaggwa there is no any clear tewaliwo njogerezaganya mu butongole ntuufu yali evuddeyo ng'ennyonnyola campaign tukabanje stage kweri kyoga abafutu soja badde bakyali nnyo ku ebyo yes kuba abafutu soja tebawagirangako ssennyonyi kutambulira mu mmotoka nnene baagala tambulire bamuwagira okusobola ofuna obuyinza bwonna embeera bagikyuse lumu gyayogerako eyo nti mbi kati tebamuwagira ye yekka akyuse nga bo basigadde tebakyuse embeera tebakyuseza mbeera balaba nti ssennyonyi ne banne bakyuka mu mbeera bano bweyongera bizibu abawansi naye nti basigala bamubanja ono n'okubamenya babakola ki babamenye mu trade order eggwanga lyonna bano ne bavaayo ne basirika ne batayogera kigambo naye nga bo bakyuse dda ebiseera bwe babonyedde mu trade order nga bano bali assured bonna ku miliyoni 315 zonna ez'emmotoka bameeya babali mu enzo nga bali lwedde ku benefits ezinaava mu ofisi n'ebirala ne basirika kati bagamba gw'ojja n'oyogera nti ffena batunyigiriza wamu ffena tukyuke lumu lwaki gwe wootuuka ku levu ekyuka gwe wekka fe otukola ki kati baagala bassennyonyi babeere batya bassennyonyi balina akola ekintu Besigye kye yakola ku Wookutuwaaka embeera bwe yatuuka nga bwetyo Besigye yali talina mmotoka waka mbuuza gwe yali tagirina simanyi oba yali agirina gwe wali omulaba ebbanga lyonna ng'atambuza bigere mu kubeerako mu ggwanga Besigye yalina emmotoka nga buli kintu kyasobola okwetuusaako waka akikola ki akirina okutambuza kwa Besigye ebigere kwali kumwenkanyankanya na bano batambula nabo okulaga nti bonna balwanyira wamu embeera ekole ki ekyuke era okutambuza kwa Wookutuwaaka mu wiiki egi sukaali yali atuuse ku mutwalo yali amaze okuddayo ku 35 so waliwo impact amafuta agaali gatuuse ku 8 gaali gamaze okusala ne gaddayo ku 10 ezi nga kati owulidde situation eyaliwo ku Wookutuwaaka yeeno yennyini ate kati eno esinga nako kuba kati eno ate mulimu okumenya abantu bintu bya bbeeyi eno esinga nako okuva ku kibiriiti yes nti kati kyekiseera abantu okutandika ennyimba Kyagulanyi gye yali ng'ayimba n'ebintu byabadde ng'ayogera n'abantu be bonna bibadde jasi byakusika abantu babalifitinge babongere waggulu naye nga tebiri wamu na birowoozo by'abantu wano wansi kati bafutu soja mu kulaga kye bayita people power batuufu 100% okumakinga aba balaga people power balaga maanyi gaki g'abantu abantu bonna buli lwe batabeera bamativu ku nsonga yonna balina okuvaayo okubeera nga bamativu
memba yenna alina kaadi ya NUP mu mateeka akkirizibwa okuweera ng'aweebwa accountability. Kati bafutu soja baagala accountability y'akalulu. Byaggwa bitya? Why bwe twamala okalonda, bwe twamala okanoonya ne tukalonda ne tukakuuma, eno tukabanje yakoma wano. Kiki ekyagireetera okomawo? Naye bagikole ki? Bagitegeere. Kiki ekisibisiza bannaabwe bamaze emyaka 5 kati bamakete bali ebizira? Kuba bagamba bafutu soja nti nga bwe mwakoze kabineti ya opposition mulonda ne rope, meaning nti mukkiriza kati bali basibibwa lwaki? Nti bali muteese baveeyo. Kuba bo bafutu soja tebaagala nteesaganya ziri selective. Nti be bakwata ne bamachete. Owaleero Nubianiri meya tebamukwata ne bamachete. Kalangala machete bamukwata Kalangala. Okitegedde nti lwaki abaali kilozi ku Kyagulanyi timu yona wanu ya Kyagulanyi bo babata yo ye yafuluma, bano bone basigalayo. Kuba kibano lye bafulumiramu Banubianiri bamachete lye batasobola fulumiramu. Kuba okiriza nti business now is business as usual. Okirozinze ki? Chaputeri. Fairo. Kati woba okirozinze fairo, damages ezirimu saazi n'olutalo oluli e Iran na America. Enteesaganya z'olaba e Pakistan ziteesa kwolwo damages ezikola ki? Ezibaddewo. Era walabye Iran nga ne mu biwandiiko eteekamu okugamba nti njagala okundiyirira okuzimba bino bye mwakoze ki? Bye mwayonoona. Nti saawa zino bafutu soja kye bagamba banaabo abafudde n'abasibe n'abali ku bitanda nga balwadde naki bano baleme kugenda bugenzi muzannyo bagumalemu nga bano basigadde mu bizibu. Bonna bakkiriza bateeseze wamu ebizibu babiveemu buki? We mukkirizaganya nti kale gavumenti etulemye okujjayo, kale katuteese tugambe nti Museveni obutakutwogerako tuwe bilioni zaffe 10. Buli futu soja bamuyite bamukolere ka business afune ekyokola ki? Kisoboka ebyo. Yes. Kwa Museveni omulekera obuyinza bilioni 10 kitono. Kituufu ye Museveni asozi bano. Abakulembeze ku mululu gwabe basobola bawa David. Bana bafutu soja singa basigala nga bali empowered. Naye kati basenyo nche bagenda okola mu bafutu soja yennyini kulembeze baabo kuba Lubongo ya mukugu nnyo mu ekyo mutendeke agenda kutandika nga akola government byebadde tukola. Wetegeera nti mugenda teekawo okwegugunga etandika mu bakulembeze b'obubondo obumplaninga bonna ne babayita olina afunayo emiliyoni 3 olina afunayo 10 olina afuna olulimi ne lukola ki? Ne lukyuka. Kati saawa zino basenyo nche bali mukola kuyita ku bafutu soja abo nalabako n'omukutu ogumu wa mutwe nga yali mu kuvuma banne yerabidde kye bayita people power. Ozi nuwa mtwe na futu soja. Namboze namuwulidde ku mukutu ogumu ng'agamba nti abakulembeze balina okutegeerera mu maaso ennyo okusinga naye bwe yali anoonya akalulu emukono ekyo yakigamba bantu. Naye nga kye kituufu omukulembeze alina obba wanjawulo. Anti alina kuba wanjawulo naye bwe kye babadde boogera ekyamaanyi g'abantu kitegeeza ki? Naye waliwo ne theory eri egamba nti bafutu soja bano waliwo alaka abateekamu akasente. Njagala kubu ava mu ekyo Ssenyonyi baali bayise etteeka ly'amagye nga yatudde ne banne abagamba bakole bulungi debate ejje kwajje kuki? Ku fulo bakole ne minority ki? Report bwe balowooza bateekewo embeera egaano nti etteeka erimaze okuyita mu kooti ensukulumu parliament erina buyinza bulikola ki? Bwakeera ku makya nga Ssenyonyi agamba banne nti bafutu soja baaganye. Bafutu soja awo baamugaana era ne bafuluma ng'embeera gyayogera gyagamba banne abaali bazze okuteesa. Kwaffe twali tuteeseteese nga PFF Ssemujju bulungi
okujja okwanjula ensonga bwe tukkiririzaamu ku parliament ku tteeka eryo omusango ffe twali tuguvunanye kabaziguluka yali aguvunaanye owulidde nga tuzze ku mbeera eyo tulwane ki masajja ne batugamba bafuutu sojja babaganye kati ku tteeka ly'amagye n'eryemwanyi bafuutu sojja Ssenyonyi asobola obagoberera wekituuka kulayira kwe tabawuliriza bafuutu sojja gundi yaabwe yali ki ku nsonga y'okulayira bali tebaagala bakulembeze balayire kye baali baagala kyekyo wano mpologulaamu wedde gye twakola nakugamba baali bayita mu butafuula parliament eyo kubeera fully constituted ne bawa essuubi bafuutu sojja nti at least waliwo olutalo mu parliament singa baadira eyinza okuteekawo olukiiko singa ne mwami Museveni tagenda kwogera nkya mu parliament yes kwaye aba tasobola kwogerera mu parliament etajjudde etteeka limugamba okwogera mu parliament eki enzijuvu mwami Museveni yaba tasobola kujanga 11 kusomera budget mu parliament etali ki enzijuvu Ssenyonyi bwe yali ayogerako wano nga bamaze omuteekawo nga loopu yagamba tebagenda kuwakanya buwakanya bagenda kukola omulimu gwabwe gwa kucekinga gavumenti Ssenyonyi yabadde ayogera ebyo abadde wanjawulo n'abadde akunganga ababaka okufuluma parliamenti Ssenyonyi si yasusse okukunga ababaka ati ndi mukubuuza n'empuuga yakikolako ati kye mbadde nkubuuza babadde nga banjawulo abo Quite the debate now, it's not about Mpuga, it's about Ssenyonyi. Ssenyonyi ekyamuleeta ng'era bawakanya Mpuga tagoberera bafuutu sojja gye baagala. Ekyo nakyo naye yali emu ku nsonga. Tagoberera era Ssenyonyi n'atulaga nti gano amateeka abiri gayita lwa bafuutu sojja kubagamba temugendayo mu kooti mu parliament. Sure. Yes. Yes, kye yagamba. Kati bafuutu sojja kuteeka eriteekawo parliament gye bamaze eriteekawo kooti gye bamaze osazaamu bafuutu sojja baba b'amaanyi nga bagambye Ssenyonyi obutagenda bwe lituuka ku kiki ekimukwatako in person banafuwa kati bafuutu sojja baagala amaanyi gaabwe gennyini ge bakozesa mu kugamba ababaka Ssenyonyi gayogerako ge bagamba nti ababaka bafulube parliament ge baagala gateekebwe mu ki munkola era naffe mu opposition kye tuba tutambuzanga nti mwami Museveni bw'agaana obawa service mu ddwaliro muveeyo mwegugunge mukozese amaanyi gammwe abawuliriza ateeke eddagala mu ki mu ddwaliro kye tuba tugamba nti bw'aba agaanye okola ekkubo eryo mulizibe mulage obutali bumativu bammwe gavumenti ejja ekole ki ekkubo geego ge tuyita amaanyi gaki g'abantu kati gabeera mabi nga galumbye ffe malungi nga galumbye gavumenti ogaba galumba ffe bennyini abagasomesa gaba makyamu naye gwe mukulabako bafuutu sojja bano basobba nga bali bokka kyonna kye bali tetujja kutunuulira muntu tetujja kutunuulira symptom kawa otunuulira who is behind fuutu sojja those are symptoms tuli mu kutunuulira koozi y'abafuutu sojja eriki njagala abuuza bafuutu sojja balina olukusa olubanja accountability y'akalulu oba tebalulina bafuutu sojja balina kukulembera bakulembeze balina kugenda ku kyabakulembeze kye basaze njagala abuuza gwe kennyini sekanjako olina obuyinza obubuuza government accountability oba tobulina mbuyina kuba gavumenti erina mandate ya myaka 5 kati ogamba otya fuutu sojja yakedde n'alonda Ssenyonyi nti tamulinaako obuyinza bumubuuza accountability okunyako Bassenyonyi nga babikola no Bassenyonyi balina be bakulembeze the same nga bwe kiri ku government bwe kirina okuba ne muki ne mu opposition bwe weeyama abantu ng'ogenda mu kalulu nti bye tugenda okola tugenda kanoonya tukalonde tukakuume tukabanje oba abantu baba baagala accountability kweza ensonga ze bakola ki ze batambulirako bo baba banja ki omulimu gwe baba batuma tebagukola tebakanoonya tebakalonda
tebakakuuma ataka president bakakuuma president wawuliddeko ng'agamba nti kyavunaana bafuntu soja butakuuma kalulu. Statement yavudde mu Kyagulanyi. Even Kyagulanyi abadde n'obudde bungi obubadde bwogera ku mikutu egy'enjawulo, naye tavangayo kubuulira abantu bano be yali nabo mu kalulu. Accountability y'akalulu ako byaggwa bitya tuliwa. Kwanza njagala nkubuulire, ffe bwe tubadde tuvanga mu kalulu nga Besigye kyasooka otukola ayita olukuŋŋaana olw'amawulire oba wonna w'abaali n'annyonnyola ebyabadde mu kalulu n'ebizibu ebyakabaddemu n'atuwa ne way forward bye tulina okola. Olwaleero olinayo gwe press conference nga munnamawulire gye wali sivinga ng'eraga ebintu ebyo, ng'eraga NUP kyezzaako afuta okugamba nti bagibye akalulu. Okalina yako kwajendi mwakayivuyo oba olinayo omukutu gwonna oba ebweru oba Twitter ya Kyagulanyi oba YouTube oba ki ng'ayogera ku bintu ebyo byenkubuuziza. Kati olwo lwe lutalo oluli mu bafutu soja cause y'abano kubagamba bulimba nga bye babagamba birala nga bali ku birala. Ng'ongambye tugenda Arua ate nkulabye okwata Masaka ki Lord. Bwe nkubuuza nti owairi nekkubo litutusalite Arua mba mukyamu. Nnyonnyola nti tukutte Masaka Road naye tunoonya okonnekitinga wano tukonnekitinga Emityana tukwate Hoima Road tuwe tugwe Hoima tujja kwata Masindi tusale tugwe Ekyoga. Mbeere mumativu. Waliwo kino ekigambibwa nti bafutu soja okubaga bave ku kitebe bagende bakole. Kyabanyizizza nnyo kubadde bakubirawo nnyo tikiti badde basoloolezawo nnyo akasente. Enkula y'omutwe yekuwa ki ensanyirira si lwe lugero lw'Abaganda. Gwabakuba tikiti babadde bafutu soja bokka, gwawuliddeko abakaaba okubajjako sente ezigaba kaadi nga babadde bafutu soja be bajja ku bantu sente za kaadi. Walaba omusajja mukulu wano wenansana ng'akaaba amazzi gakuba emiranga, bintu bye byonna yabitunda n'ebyabwe ng'ate byalina bya maama we si bibye. Okakasa waliwo futu soja yalina obuyinza yalina obusobozi obusobola okujja ku muntu emiliyoni 3. Kati bali abakulu bwe babakuba tikiti nga yenkola kati bano abalala oba bavunaana ki? N'abalala nabo balina okuba tikiti. Ennyonyi enkulu yeeyigiriza okubuka. Wano mu Uganda waliwo case study yaliwo tetwagala okunnyonnyola abantu wano bakitegeere. Mu Uganda gavumenti y'Obote yafuna obuzibu. Obote yanyaga obuyinza naye yali aduumira amagye ge bayita Oitojjoko n'anyaga emwanyi za Uganda n'atunda emwanyi ezaali mu coffee marketing ki board. Kati Obote bamugamba omusajja Oitojjoko yatunze emwanyi zaki z'eggwanga. Obote ayita Oitojjoko amubuuze emwanyi ze yatunze. Oitojjoko n'abuuza Obote nti nze yatunze emwanyi ayabbye emwanyi gw'ogamba naawe wabbye wiiru y'abana Uganda ani yasinze obubbi? Debate neekomaawo. Kati futu soja bw'ona omugamba nti Nakandi yazze wali futu soja n'amuggyako emitwalo 2 ali ekikomando. Naawe azze ku Nakandi emiliyoni 2 omuwe tikiti. Muba n'enjawulo. Enjawulo gy'oba ovunaana futu soja kujja ku Nakandi 2 n'atamuggyako 2 miliyoni nga gw'otutte 2 nsubira kikyoba omuvunaana. Naye nze kozi y'abafutu soja ngiwagira mu bibiina byonna abantu babeere empowered. Abantu bayige okudimandinga abantu abakulembeze accountability kubo. Kuba abakulembeze bonna mu nsi yonna baserving interest yaki y'abantu. Era abantu bano
beba sovereign abagaba sovereignty yaabwe ne bagikwazikako gwo bakoleki obakulembere kati abanga be bakwaziseko obuyinza nga be bakama abo ng'omuntu gw'okozesa yenna bw'omuyita mu business okumubuuza accountability kibi okujjako nga Ssenyonyi ayagala tugamba nti ye bossi w'abantu naye constitution y'eggwanga kyegaba mu article 1 tefubulangako muntu alondeddwa mu bukulembeze kubeera nga bossi w'abantu. Naye kakati ndabanga bafutusoja abalinga abalina ennugu. Si nnugu. Bw'okulaba Ssenyonyi nga ali mu Land Cruiser ng'alina obugombe. Obadde oyagala atambule nga muntu wa. Kati nange gw'olaba nina ennugu ku gavumenti ya Mwami Museveni. Nze okubeera nga mbonaabona ne fees n'ebintu ebinsoomooza byonna. Naye nga Speaker alina convoy ya motoka 16. Nga president eyeriko emotoka 7 nga abaana be ne group yonna emwetoolodde convoy zaabwe ziri mu buwumbi bwa ssente. Naye ng'omusolo bagukola ki? Bagujja kunze ka business kentandisa ke milioni zange 3 neeyiye bakalumba ne bakatulugunya. Kati nyinza obutafuna nnugu kubo. Kati bafutusoja Ssenyonyi be yagamba nti bonna balwana beetereze bulamu bwabwe. Bw'abanga yeye kayakyuse bafutusoja balina buzibu ky'okufuna ennugu kuye. So balina ensonga lwaki bafuna ennugu? Ebintu oba agamba nti tubikola ffena tugabane. Tuba mu luyimba lwa Kamiliyoni. Kamiliyoni alina oluyimba lwe yakuba lulimu lwa twali bangi nga twesimisa. Aliyita mwalida n'atukima naye tebanyamba kyali kiwaani banimba Maria Gansimbi kati bano ba Maria Gansimbi beerabidde bafutu ki soja kwa bafutu soja kye babanja ne Ssenyonyi let me tell you si mmotoka bamubanja kozi ya kujjawo gavumenti batekewo gavumenti ekolera bo. Ssenyonyi mu bigambo byabwe badde bigamba nti gavumenti eriko tekolera abantu. Baagala kuleeta gavumenti ekolera ki? Abantu. Kati bafutu soja baddimaninga gavumenti ebakola ki? Ebakolera. Kubeena eriko Ssenyonyi gye bakkiriza okukoleramu bennyini babagamba nti tekolera ki? Bantu. Kati ekolera abantu mwe lwaki etakolera abantu mwe lwaki mukkirizo gikoleramu? Kati bandi badde bakizira ne babaleka. Mandela okusuula gavumenti ya South Africa yasooka kubeera mu gavumenti y'abazungu. Kuba ne Ssenyonyi balina narrative gye bali muvuga enfubu efufululu. Si kituufu nti okusuula gavumenti olina kusooka gikoleramu kugibeeramu. Gavumenti nnyingi ezisuulira osobola kulweyinga bulweyinze kuleyinga strategy osobola otya okuleeta interest yo n'ogiteeka n'abamajje abali mu gavumenti ne bakkiriza okuwagira oleete gavumenti. Tekikwetaagisa gwe kusooka kuyingirayo kuba South Africa mu basuula gavumenti y'abadde Kiraka ba Mandela ba Thabo Mbeki bano bona boolaba ba Zuma n'ono aliko mwennyini ba Ramaphosa tekwaliko yali akola mu gavumenti y'abadde Kiraka naye tebasobola kyusa bukulembeze era zaali ndagaano bano kati newe kale na bano bateekewo embeera Mandela gye yateekawo batuule ku mmeeza ate ekyo kizira ewaabwe n'okutta kiti ife tebakirunda kyetugamba kyetutaagala kugenda kuteesa kugenda nga waliwo sayidi ennafu ennyo tugamba teekawo embeera nti bamenya abantu ekawaala nawa abantu bonna bajje ku street ofune amaanyi ogenda okutuula ne Mwami Museveni ku tebo nga mwenkanyenkanye ng'Odinga bw'abadde akikolawa e Kenya. Eky'Odinga eky'Ekenya kyanjawulo lwaki kyanjawulo? Ky'abazungu bano baddugavu. Odinga yafunanga ababaka almost close kuba gavumenti obanga ngalenji sinene ne bano balina ababaka namunana balina ababaka bisatu okusoba golaba kyebyo bebagending power ogifuna nja kuyita obeere student wa history ekikola Odinga okuba ab'amaanyi e Kenya tekitandikira kugwe wolabidde Odinga kyatandika mu 90
era gye bayita second revolution eye Kenya. Era Kenya ebaddeyo revolution yes, yaliwo Mau Rebellion ey'Abajolomojo Odinga bajjo mu Kinyatta. Okitegedde? N'ebeera ye yalimu ba Martha Karua ba Raila Odinga ba Kenneth Matiba ne bajja nga balwana. Si be baali basinga ababaka era tebaali na babaka abo badde oyogera, naye bakulemberamu okwekalakaasa okuvaako okuta ebibiina by'ebyobufuzi e Kenya. N'ebibiina by'e Kenya n'ebibiina by'ebyobufuzi e Kenya byali bisibe. Ekyo wali okimanyi? So neyo narrative egamba nti bali okuleeta abantu ku street munina kuba na babaka. Kati Mandela okuleeta aba South Africa ku street yalina babaka bameka mu government y'abazungu. Obudde bwali butuuse. Kati na bano bwe bagamba abantu okusina n'ebintu ebiriwo. Government ya Uganda yonna bw'egituna bwetambula n'ebikolwa ebiri ku bantu ba bulijjo, olabira ddala ebikolwa ebisinga n'ebyali e South Africa ku bazungu. Kiki ekyali e South Africa ekyateekawo apartheid ekitali mu Uganda saawaza? Factors zaawukana nnyo okujjako nga weerabidde. Zitya? Nzikusomese. International community yali egamba bazungu bannaabwe nti bannaye obuyinza mubuwe bana Abafirika just musayinge nabo endagaano. Obudde butuuse muve mu ggwanga eryo. Enjawulo endala nti baali bazungu nga balwana n'abaddugavu. Tuli ku gavumenti y'omuddugavu erwanagana n'abaddugavu. Byanjawulo byawukana e South Africa. Ndi ku bikolwa ebyali bikolerwa ku bantu abaddugavu e South Africa. Ate kati byeri binene nnyo binene. Era ndigwe bagano twala omuntu ku ssomero. Naye leso ndoge nalingiza mu mwana. South Africa nga talina sente zo. Olina mugezi yiga. South Africa yaliyo ensoma eyamba omuntu okubeera obubezise ku itale nga tesobola kusitula kusukaawo. Ng'ensoma yayo bageranya bya Uganda. Lwaki mbigalaganya nti ensoma ye Uganda era nayo bagiteese mu kategori ng'ezaali e South Africa. Nti waliwo omwana ali mu UPE. Nekambuze lwaki munenya nnyo NUP nga mubadde ku opposition emyaka 2 gw'obaddeyo ne Dr. Besigye? No change was made. Nemwe muteka ekigere kwe njagala kubuuza njagala kubuuza ekibuuzo ky'ombuuziza ombuuziza kibuuzo ki mwentusewa kyafutu soja naye olaga nti no kati njagadde kubuuza balemereddwa okukola kye balina njagala kubuuza bafutu soja nze ndi mu bakunga simanyi oyinza obbanga n'ebigambo ebibadde bibagambibwa nze mbadde mbyogere kavule owulidde eyo narrative eyokwogera ku muntu ekintu ekituufu gwe n'okulyetingawo narrative enfu kyekintu kyenakugamba wano juzi ku kyamuganga ne nkugamba bagasumba bali mukuba muganga kyebakubira muganga narrative gye bakulyetinga ey'okugamba nti abaali boogera ku muganga nti alina passport 3 nti bamulanga kuba munyarwanda kyali kyabulabe kuba mu Uganda tewaaliwo kitundu kyonna kyali kikubye bantu ku kyalo nga kibagoba lwakuba banyarwanda ne mbagamba weriba nga tteeka mulitunuulire kyeboogerako kikyamu oba kituufu kuba abaali boogera ku muganga nti alina pasipoti ezisuka mu 2 tebaali bakyamu kituufu abadde nezi abadde n'eye Rwanda alina eye Rwanda tabadde nabyo kuba tebyamugiddwa alina eye Rwanda alina eye Canada alina n'eye Uganda yes nti kati ekyo kyali kijirawa kuba mwogerako kubaga nti balwanyisa Banyarwanda kyenkunyonyodde nti mafialism buli kiseera ekulyetingawo narrative etalina makulu n'ebika ebirina ki amakulu kati bali balowooza nti okuleeta narrative nti muganga bamukuba lwakuba munyarwanda kyekimuyamba omuyisaawo kijja kweka bino ebyaki ebyobutuuze obwo bwali bwogerako era nga bonna teri akkiriza kwogera ku details za passport ezo tudde ku kiri tumaliriza so kati gwe kyendi mukugamba nti tuba twogera ku nsonga zino nga tuli mu kwogera ensonga entuufu n'oyagala okulyetingawo scenario ebikka ekituufu abantu bakiveeko kikyamu nga tumaliriza yesebo nga Kirunda
Muna PFF. Muna PFF ate ndi muwagizi wa music wa Uganda nnyo. Era music wa Uganda yaviiriddwako omuyimbi waffe abanga beba tutaba legend ate nga abadde mwana mugezi nnyo era kyekiwoni nga abantu wano Master Parrot oyo y'omu ku baana ababadde talented nemwande mwamusuula ng'ate mugezi nnyo no siffe twamusuula banna Uganda nga bwakuba akayimba mukawuliriza yesuula waliwo ennyimba za Master Parrot gye batamanyi Master Parrot bamanye ebivulo bye yakola nga akubye muliro ne mama w'abaana weebale yatambula naye Master Parrot ye yeesudde Master Parrot yagaana okwezuula amaanyi g'alina na biki by'alina okwesalako Master Parrot fe abadde bamumanyi mu kisenyi wali abadde mutamiivu nnyo omwenge gwamusinza amaanyi n'enjaga okusinga mwenge gwe mbadde mumanyiko nga gunywa nnyo ne gumusinga amaanyi era omwenge ogwo ne gumuviirako okukakanya talenti ye y'amaanyi ennyo n'anafuwa bw'oba oli muyimbi weezuula ekintu ekiyinza okulemesa okuba owa waggulu ennyo okikole ki nti music industry yalumbiddwa ebitali bya buli ebintu ebizibu bya mirundi ebiri twafunye ekizibu kya Master Parrot yatuvudde ku maaso era bamuziika olwaleero egindi wano mu Mpigi Kamengo awo bagenda omusiza Mpigi ngolingadde Masaka we Kamengo yonna Mpigi constituency erimu Amelia Kyambadde yabadde mwiru Daman omulala twafunye ekikangabwa ekyokuziikula legend Paulo Kafeero fenga abawagizi babadde bamugoberera kyatuyisiza bulungi era nekituleetera okugamba amalwaliro okubeera nti abantu bonna bwe bamala okuzaalibwa basigaze ebintu endagabutonde zaabwe mu bantu okwewala enkola enkadde ye yadibizibwa edda basobola kuziikula ey'okuziikula abantu ntuufu esobola okola naye mu kyasa kino kye tulimu nkadde nnyo yaddiba tekyasobola kola byalabadde biragiro bya kooti yes tekyasobola kola tunaye Kafeero ekyenjawulo fe abadde bamugoberera Kafeero yayimba obulamu bwe bwonna nga mulamu n'abuyimba ne mukufa ebiri mutuukako era bw'owuliriza oluyimba lwa Kafeero lwe bayita ebisigalira by'abafu kino ekyamukoleddwako Kafeero yayimba ku bunanfuusi obuli mu booluganda lwe bwonna era buli muwagizi wa Kafeero amanyi obuzibu bwonna obwatuuseewo nga yabuyimba n'oluyimba abantu olusembayo nnyo oluyimba lwa sekandi oli ku alubamu ya Kafeero lwe bayita obulamu bwe butyo tetwafuna bwaddembe bwogera ku bino nti kati baganda ba Kafeero ne bannyina naki bateesa akavuyo mu famire ne bafuuwisa muganda waabwe empewo ne bamuziikula kale wonna wabadde osinzira mwami Kirunda tugenda ku mawano ababadde batuwuliriza tugenze naye ennaku z'omwezi nga 11 Dr. Besigye bamukomyawo mu kooti ate abajulizi be baleese bakulemberwa Abero Kandiho ne James Birungi abaali bakulembera Semwai Kandiho yali mu Semwai yali mu Iso yali mu Semwai Birungi naye yali mu Semwai Birungi yali mu Semwai era ye yasembeyo okusibwa ku misango egy'okuteeberezebwa nti yatega bomu eyali eyakuba mu game parks yatega oba kupangirira nti era yatega kuba yakuba bagenda kuleta nga ba witness era emisango gyaliko oyo yatega ne bomu emunyonyo wano nga kunakuba abajulizi nga bajja ne mu bitundu by'enjawulo kigambibwa ng'ayagala kubba ki sente eza security oyo mujulizi mu musango wa Dr. Besigye naye ng'amaliriza mwami Museveni mafialism ekwetoolodde ekutega ebintu ebirala n'ekuliira munda bw'otasooka constituting ogirwanyise egenda kuli ekumalewo yabadde kuyise mwanitanga ekumaze beera mwegendereza kale wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero ne Hassan Kirunda muna PFF People's Front for Freedom tugenda koma wano gira okalekako malirize tujja kutandikira olunaku olwala akuume